amanya agandi bamutansimugabayobulijjo agegobuzanana abalabi ba firimu ge bayita original names naye nga amanya abantu ge basinga okumanya ye Olanya Nasifumatu Kakayire mu bibaawo then Kyalimpa Omutoro OMG ndikwogera ku lunaku lwange square night yange okulaga gye nvudde wange okumala emyaka 32 nga ndi mu kisaawe kya Katemba natandika mu 1987 nga namala okusamba omupiira neŋŋamba saawa ezo ez'olweggulo kitenyinza okukola okusalawo neŋŋamba nti lwaki nedda olunaku olwo nga mmeka abantu bategeeze olunaku lujja kubeerawo nga ennaku z'omwezi 2 April olujja kuba lwakuna wane waffe ku Theatre La Maneta ngenda okulagira wajenvudde biki byenkoze ogenda otulagira n'omukyala n'omukyala naye abasinga obungi bamumanyi mpozi abatamumanyi wegenda okubabala naye nze siri wa mukyala ndi wabakyala wegenda okulaga abakyala babiri Katemba omufunyeemu ki? Katemba mufunyeemu bingi olw'ensonga nti okuba nava mu ssomero sikolako kintu kirala mu bulamu bwange yakivumenti esooka kinamufunamu ng'omulimu mwesobodde okuweerera abaana bange bonna 8 abamu basomye abamu bamaliriza n'abalala bakola yakivumenti nkulu ekirala nti balina bwe babeera meaning nazimbamu ennyumba nina n'emirimu emirala companies endala nyingi nnyo zenkoze naye nga nsinziira kuba nti enfuna yange evudde mu Katemba okumpaliriza muleero ekirala meetings abantu bangi ekirala ntambudde ensi nyingi era ku lwa Katemba so bwombuuza biki byenfunyeemu bingi abalabi ba ABS basuubire mu ki basuubire ki kwolwo olunaku bagenda kusuubira ebintu bingi ekisooka ndi mu biti bingi ekisooka ndi muzannyi ekisookerako ekyokubiri ndi muwandiisi ekyokusatu ndi mutendesi okitegere so bw'ogatta ebyo byonna bingi suubira ekinene genda kusuubira okuzannya kwange genda okusuubira okulaba omuzannyo gwennyini gwempandiise genda okusulaba omuzannyo gwennyini gwetendese genda okulaba omuzannyo gwennyini gwendirectinze saako ne bannanga abalala bengenda okolagana nabo ng'abeebonesi n'abayimbi ab'enjawulo bengenda okukolagana bayimbi ki emitwe emikulu bosinza okuyita kuba oludde mu industry abayimbi bensinga omwagala era bengenda okukolagana nabo programu yaabwe nebeera nnungi njagala Kenzo nandibadde njagala Rwema mu kiseera ekyagenda kubeera nandibadde njagala oyagala kuleeta bato Rwema ne Kenzo lwaki oba obaagala ku stage emu nandibadde mbaagala nejja kusimuka kuba Rwema tagenda kubeeramu ate n'ekirala mwabalabe mwe mulabanga ekikyamu naye ate ffe abali mu field sinomo life bweto wetambula ekisookedde ku eno kyatandikadde naye balabangi okukusa abazannyi b'ebonesi n'abazannyi abalaba enzenzanya nabo emyaka gyonna nga Lindo Adija Sengooba tegeeza abalabi ba ABS akasembayo abalabi ba ABS akasembayo ekisooka mwebale kulaba ABS ekisooka mwebale kuwagira Katemba n'emizannyo gyaffe embaagala nnyo nebaza Pastor Uganda ABS n'ettiimu yaabwe awamu n'omukyala gwe kennyini akyazizza oba kale gwekyaziza naye n'obanga osobodde okumubuliza wano mwebale nnyo mwebale eddala basuubira ku lunaku olwo nga 2 April 2 balizi tweyanza Gisebo ekaga wagenze ne Rwema bagamba nti wagenze ne Rwema n'akulekayo ng'ate oli mukwano gwe kyavudde yali asatu mulumu n'akulekayo yali asatu mulumu nze nabaddeyo nga togira naye bannange kuliika nze nagenda n'abawizi nagenda ku fast nava nakulagula ate Rwema ye yali asatu mulumu kati Hamza ng'asuusiza ku Facebook olye ku bufaananyi yeeteekayo busawufu badde nsaba ensonga ezo Facebook alinga mmodo badde nsaba ensonga ezo ez'omwami muwe ekitiibwa baba omwana wange zo tusirike mumbuuze nze byange thank you bakwanjula
very soon era mujaba mubiraba eri muteekateeka mubijaba mubiraba jjajja yabadde abuuza nagenda okwetuusizaako ndi muzibu nnyo oli mwangu bwe bagamba jjajja wammwe yadde abuuza jjajja wa Leema yadde abuuza mwanjudde kyokka embaga yaddi ate jjajja wa Rema abuuzamu engeri gy'oli mukwano gwe oyinza okuba obimanyiko fa bifa baana mmwe mbegayiridde muveeko ku famire ya muganda gireke bana ebibamazeeko emirembe mubaleke baana Family package, we are yet, I know, but we can arrange that. If you came over, we can still see how we can work it out. Basically, ideologically, this day is usually for, adults. There is that bit, always want it's basically for adults. But when you come with kids, of course, you can come with your kids. Until one close of rose and Chigambo love, or to change of Mujira. So, Omana change of Mujira, but TBS sitters. So, for the package thing, what was no man, we can see how we can go about it. That is something we can discuss here. baadde bamanyi nti mwe muli baagalana mubannyonnyole bulungi muli baagalana oba buli omu alina famire ye ndowooza leero kikoze bulungi noza mwena musobodde okutufuna tulyoke tukibakiriringire bulungi nnyo kusooka kyetwebaliza Katonda nti abantu bwe baba bwe batyo batulowooleza kiba kirungi kiba kitegeeza tuzannya bulungi naye nga ekituufu ekiriwo nti Fauzia na famire ye n'omwami we nange nina famire erewolwa nange nina omukyalo wange n'abaana bange naye ekirimu kyetulina ate ekyewunyisa nti tuli bamukwano nnyo the two families tuli bamukwano nnyo so n'olwekyo ekyo ndowooza makinga clear here ti tuzannya buzannyi ku stage engeri gye muli example mu mizannyo abantu basuubire nti nammwe olwo olunaku lwe mujja okulaga kapozi zammwe oba eno share entirely ya Ebonies naffe kapo zaffe twagala tubeereko nabo mu privacy wano ku stage tujja kuba tuzanyira abazanyi bawagizi baffe nalo namala bwe tuti tatukwatagana nomulema akwatagana namukwatagana nawe ndako awo abantu banamanya kyekisinza okubagaza katembo ono drama ono it's talent Mainga Wobenango was Uncle Sam, I understand, is an accountant, right? Profession is an accountant. Rakwanze kati kankola biri na somera online because nakola journalism. So I'm still communicating to the masses through stage. But it's something Chobenanga actually involved. It's your talent. You really want to be on stage entertaining the people like Chobira. Yes, kuongeza ku chechi chenyini nti passion tulina ya gundi ya talent yaffe era tukwataganya bulungi manyi kyobadde leero yagala gamba nti nga mukwatagana nnyo gundi that is kyebayita chemistry nti twasobola okukwatagana ne Sarah nze ne Sarah kwegamba ne tuba nti kitwanguyira era bwe batugamba nti baba batukasitinze nti tuzanye ffenna kitubeerera kyangu nnyo kwaki yes okuzanya so abalabi ba ABS basuubire ki abalabi ba ABS basuubire ki kwolwo olunaku bingi tubategekedde awomaitekola music dance drama ate mutuwaka eno shotu atujipimbize okutuukira ku mutindo n'ebibeera biriwo ebitrending ogwo omwaka kati eno shotu right now tulina mu tutekeratekera abawagizi baffe because olunaku luliko shows nyingi so ours has got to be
much better than gye twakola last year n'okukikola unique and different from endala ezigenda kubeerawo around town. mutera okubateerako abayimbi mutera okuleetera bu spices obwo tulina surprises twagambye tubasaba okuwulira ekintu batukewali nga tebalina kyebalina bajja kulawo surprise acts from an artist surprise what kuba nabo tulina okubateramu obujogolo okugenda okubakola ki obewunsa babamaga ekyo badde engeri omwezi guno gubadde gwa mukwano tulaba mutimbye ennaku 3 kyogamba muba muzanya the same action oba just eri omuntu abeera ayagala okulasha ku Valentine's Day mu ngeri emu oba endala somehow nagimisinga oluusi alina commitments oluusi something kiguddewo ekigwa tekiraze so netugikola ngaeyoboflowing throughout the weekend naye ngaomuntu yandiyagadde analesheyo olunaku lwennyini oli mu muudu abantu bonna bali mu muudu byonna byoyambadde owulira ngaofeeling oli part of what is happening instead so I'd advise people okubeera nga bajjawo ku Valentine's Day okujjako oli nga waliwo ekiguddewo nekitamusobozesa kirabako olwo n'agamba okay kangende ku Saturday oba Sunday but I would rather bawakingeko naku tweyanziza